Reta faina kyayogedde mu kwogera kwe ng'ayanjula nti omutume si bishop. Ekyo moderator bambi tetumulina ekiwanvu kubanga eyo embeera bwefaananye naye ono si bishop. Bishop ebyo bitibwa bya nsi. Bishop ye mukulembeze wa district eri mu Italy. LC5 we Italy bamuyita bishop, si kitiibwa kya Bwakatonda n'akamu. Kale ono si bishop, ono mutume muweereza Mukama yamuyita n'amutuma n'agonda n'akola ekyo Mukama kye yamugamba, si kitiibwa, si bishop n'akamu. Amina sema. Kale tubaaniriza ku ky'omuwendo omungi akawungezi ka leero. Sijja kuba na bingi nnyonze wabula nebaza mwannyinaffe senior pilot atembese bulungi Land Cruiser kaffe era katusiza omutuma wamu ne ttiimu yonna wano mu studio za Radio Apex. Kale abasigadde bubago sanyu lingi okubategeeza nti omutume amaze okutula mu maaso g'omuzindaalo. Tubaagaliza okuwuliriza okulungi nammwe mwenna abantu bakatonda abali gye musinzira okuwuliriza mweteeketeeke. Ssebo omutume nkwaniriza eri abantu bo mu linnya lya Mukama waffe Isa Masiya omwana wa Katonda omulamu. Abaagalwa bange mwenna nga bulijjeera ebasanyu lyange buli kiseera kyonna bwe ntuuka wano nga ndi mulamu, ate naawe ekiseera kyonna kikusanga ng'oli mulamu. Bulijjo ngamba bulijjo nti akaseera ako kaba kaffe nze naawe tukagabaniremu ekyo Mukama kyatwagaliza. Nze Mukama kyanjagaliza nkakuleetere, ate ewe Mukama kyakwagaliza okatwale. Kyekigendwa kya Katonda kyokka. Tekuli bulombolombo bwonna ate bino ate biri nedda emirundi gyonna. Kuba agamba nti ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma alina obulamu obutagwa. Bannange bwe tunoonya, tetunoonya bitiibwa bya nsi eno, tetunoonya kutegeera nnyo, tetunoonya biki kusalagala mikiteeke biki. Nze ebyo sibyagala, wabula ebintu nze ekyenkugamba nze naawe ffembi bwe tutuuka ku kiseera kino nga tuli balamu ffembi bwe tuti. Munnange tegeera amakulu gaakyo, nze mmanyi agange natumibwa nga muwulidde omwana bw'ayogedde. Abataasiza kubanga munnaffe abadde ati ayogedde kirala naye nakitereezaamu. Nze ndi omutume si kintu kikulu. Mutume atumibwa nti ntwalire ekintu kyange gundi. Kyova olaba nti Mukama waffe bwe yajja yalonda abatume, tiyalina bakabona, yalonda batume n'abatuma. Kale nange ndi mutume. Kale nze bwe ntumibwa ekyange kinaweebwa baasi nkitwala eri yenna akiwulira aneegatteko twena ffenna tubeere mu Mukama waffe Isa Masiya. Obulamu obutaggwaawo bubeere bwaffe. Bannange kyekigendwa kyange kyokka. Kale bwekyo abaagalwa nsanyuse nnyo mwenna abali mu bitundu ebitali bimu wano Jinja byonna gye muwulira buli awulira bwe ŋŋamba. Sijja kumenya leero mannya oba biki, wabula kasooba nti oli kuwulira eddoboozi lyange nze nzuuno omuweerezaawo era omutume era omuweerezaawo akuleetera ekyo ekivu eri Katonda kyateese ku mutima gwe n'akireeta nga nze bwe naleeterwa baasi kyenaleetebwa Mukama n'agamba nti kale naawe kitwale. Nazaalibwa Mukama n'agamba nti naawe zaala, n'abaana abange bazaala. Kwegamba ge makulu g'ekintu ekyo abantu kye beerabira, si kalombolombo, si okutekawo bitiibwa bino mannya gano biki, nedda. Nze mbategeeza kino nga sinaba kutuuka ku kyolwaleero. Tolowooza nti buli ekisituse kiyinza okudda amabega, oba kisituse kifaana kiti oba kyansonyi nga kisituse kimaze okumera mu nsi eno. Njagala otegeere nti ekyo ekimeze mu nsi eno kati bannange tekigenda kudda amabega. Kanjogere ku bibuga ebyatiikirivu ennyo nga birabika bulungi, Afghanistan, Iraq ne Libya. Ebibuga bino byali birabika bulungi nnyo. Mu bibuga byonna byali ebimu ku bibuga ebirabika obulungi. Naye munnange bwe baatemula bannannyini byo ne balowooza nti bo banaleeta okudda emirembe, tekibeerangawo. Kati ebyali ebibuga awaali ngawo ekitiibwa bannange kaakati matongo. Ebisubi ebyamera tewali anaabisaawa n'akatono. Bwekityo bwe kirimu ne mu nsi eno yonna. Muganda wange ampuliriza, bw'alibadde ng'oyimirizaako katono olowooze ku kigambo kino kye njogera. Kyonna ekimeze mu nsi eno kati mazima gennyini tulowooza nti waliwo ekinaakijjamu. Mukama waffe yagamba nti n'ensi eri kankana mu bitundu ebitali bimu, ensi etambulira kolerwe ne yeetooloola enjuba. Owulira ensonga eyo? Lwaki Musisi yalangibwa ng'agenda kujja luvannyuma? Kubanga n'ensi kaakati Mukama agiggyeko omwoyo gwe. Alindiridde kimu kyokka njiri ya mwana we
enunule abo abali mu mafunfugu amabye ennyo nga byebyo ebize ku nsi ebimeze ku nsi baveeyo eyo mu nsiko bakomewo eri Mukama abanunule nga bwali nti oli mutuumirire Isa kubanga ye yayokola abantu be mu bibi byabwe. Taata ne maama mpuliriza nkwegaye n'obuwombeefu lowooza ku kyenjogera. Buli ekiyimuse mu nsi muno tewali n'ekimu ky'olowooza nti kinavaawo. Nedda oba kyangeri ki abaana kujemera babazaala kati aba abaana bafaanana. Omugumuko guli mu baana sooka ogulabe gwonna enkya tewali ggwanga. Ekyo nkutegeeza nga tekinaba kubaawo ne bwe nvanga mu nsi muno olijjukira nti Kaswalu yakyogera ng'ali ku Apex. Abaana bonoonese kiwedde tewali kinaataasa baana. Nedda tewali mwana agenda kukola nga ffe bwe twakola nga tusaamu abazadde baffe ekitiibwa gy'emikisa gye tulina. Kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa olwo emikisa gyo gibeere ennaku zibe nnyingi ate nga za mukisa byebino byemulaba bye tulina leero. Olaba emikisa gino lw'okubanga twasaamu abazadde baffe ekitiibwa baatulekera emikisa egyo. So omulembe guno teguliiwo. Abaana bajemera ababazaala n'abazadde nabo ne bwebati ne bamalaga bivaako kuba nabo bali wakati mu bubi. Omukazi oli mu nnyumba mu maka gammwe muli bagagga muli mu gatebe gammwe gano ag'ekitiibwa naye oyambadde obugoye bukunya. Kakati omwana bw'atambula obukunya bweru gw'ogamba otya? Olaba ensonga eyo mukunamidde abaana n'abaana ne bagenda bakunamira ensi. Ebyo tebiriiwo. Olaba ensonga eyo. Sooka olaba abantu bwe bambala kaakati. Ennyambala eyo yatandika naye kambuuze gwe naawe ne bw'olowooza omusajja okutambula ng'emabega ye muleebeeta kitegeeza ki? Naawe njagala otunule mu kintu ekyo. Enjiri etuusiza ekisa kyayo okwogera ekituufu. Kambuuze mazima gennyini omusajja okwambala empale n'ogissa wansi otegeeza ki? Omukazi okwambala akagoye ne kakomene waggulu akateeteeyi n'alyoka avaana ayambala kali akalinga entumbu zennyini kitegeeza ki? Byatandika tebigenda kudda mabega. Obanga ekyo bw'oli abaana bakazi nga batandise okutambula obukunya nga tekigenda kudda mabega. Era bwebityo byali mulembe gwa Luuti. Luuti lwaki abasajja baleka abakazi bagenda okulaba ng'ekintu ekyali kikolekeddwa omubiri gw'omukazi ensonyi njereere Setaani yabafungula. N'alyoka agamba nti mulabe bye mwebadde mwegomba nga biri mu ngoye. Biibyo mulimu ekyomu. Setaani n'abyonoona. Si kwe kukyukalega n'abasajja. Si kye kiriwo kaakati. Mukama waffe agamba nti nga bwe kyali mu nnaku za Luuti. Ebintu bino byombi ensi ebyali mu nsi eyo tebyadda mabega. Taata wange nkwegayirira. Nze ekindeeta wano sirina kirala ekindeeta. Sirina kyenoonya ku kintu ky'ensi eno. Sirina kyenfuna mu mpeera ya nsi eno nedda. Emyaka emeka walamu. Kuva mu mwaka 65 n'okusala ku lwado nze mbuulira ekigambo ekiyunga omuntu ne Katonda, omuntu n'omuntu. Komawo eri Mukama Katonda kyekyoka ng'ofuuka muganda wange nga twaniko olugendo. Isali Yakobo mwe tutambulira ekkubo eryo lya bulamu. Olaba ensonga ery'amazima okatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Ndowooza ogenda otegera olya kyenjogera naye amadiini gasituse bali bateese ku kino bw'otakikola bw'oli mukafiiri. Leero wali atuvumidde erinnya lya Isa Masiya. Ayiye ate mbadde simuwulyangako oli mubalagavu era bw'obeerawo n'abeera okumpi n'omasi ayinza n'okumutematema. Si kuyimba ku lw'ensonga ebannange ebitandise mu nsi weebiri. Bw'oliraba omukazi ng'atandise okutambula obukunya tegeera nti tekigenda kudda mabega. Tewali kinadda mabega nga bw'olaba ekiba kimeze kubanga tewakyali kintu ng'ekibuga bye mbategeezezza Afghanistan, Iraq ne Libya bitandise okumera amatongo kati biri mu matongo. Bata bananyi ababirongoosa babiteekawo kakati byafuuka matongo. Njagala otegeere oba bisagazi byamera oba kafaadanga yamera oba bikibu kuba nsiri bwamera byonna biri omwo oba kapanga yamera alimu tewali muntu anakijjamu. N'ensi eno yonna bwekyo bwejja okubeera. Kitange njagala ekyo kitegeere beerawo ng'okimanyi gwampuliriza. Tewali kinaamera ku nsi kuno naddala nkutegeeza nti enkya tewali ggwanga. Tewali enkya tewali. Bano abaana bwe musomesa abaana kubalabako bulabi bwe batyo. Omwana tajja kubeera mwana wo. Abaana bawambiddwa ebintu bingi nnyo. Enjaga ewambya abaana, amafula gawambya abaana, obusegu buwambya abaana, okuvuma, obutatya tebaliimu kitiibwa n'akatono ate ng'ebimu biva mu bazadde mmwe bennyini. Mmwe mwennyini ababazaala abaana, mmwe bennyini mmwe mwonoonye abaana. Mmwe bennyini muli bakyamu olwo kakati ozaala omwana mulungi. Bw'obba ng'ogamba omwana nti oddya 10 kyange ng'ogwa ku mwana okuba ng'ate naawe oli mubbi. Otegeeza ki? Kale ku lw'ensonga baganda bange
nababuuza ekibuuzo ekyo nayogedde ku kintu ekiyitibwa omwana wa Katonda. Nayogedde ku musalaba neŋŋamba nti bannange omusalaba guliko abantu babiri. Ndowooza ekyo njagala okitegeere. Twasomye yawandiika ku musalaba yaani, erinnya lyavaawa. Erinnya twasomye nga liva mu ggulu, malayika yalireeta, teyali muntu. Nedda nga n'amadiini gonna gonna agaliwo tewali n'emu. Niwandibadde eddiini niwandibadde amateeka tewaliwo n'erimu n'akatono. Ndowooza ogenda nange yalagaanibwa mu Edeni. Ezza liri omukazi njagala ekyo kitegeere, erimu Edeni eri. Olukakati ebibonezo bitandise ekyomusota ekyomukazi n'omusajja basookera ku musota. Ezza liri omukazi likubeta ente omutwe yali olukakati yali alanga obulokozi. Awo njagadde otegeere yali alanga bulokozi nga bugenda okujja. Tebugenda kuyita mu muntu kubanga ensigo y'omuntu yali amaze okwonooneka. Nga buli gwazaala yenna ekibi kisikire. Tayinza kugamba nti yali azadde mutukuvu. Nedda. Eyo yava n'okutuusa ekiseera kyatuuka, malayika n'atuukiriza ebyo ebyalagulwa mu ndagaano enkadde ey'abaana ba Isirayiri, bannabbi gwe baalagula. Ne kituukira mu ndagaano empya, kyova olaba nga nabagambye nti mu Bayibuli mulimu endagaano bbiri, endagaano enkadde n'endagaano empya. Endagaano enkadde ya butonzi ya Ibulayimu, yabazzukulu be, y'abaana ba Isirayiri, ya ggwanga lya Isirayiri abeenyumizanga nti ggwanga ki erina Katonda nga ffe. Nga tebayogera kituufu. Ku lwekyo abaagalwa, nze mbalabula ku lwange, sifaayo oba onoojeema oba onooleka, naye Mukama alaze ekisa kye nga bwe yalaga ekisa omulembe gwa Nuuwa. Nuuwa ensi yali egenda kuzikira mu kiseera kyennyini ekyo, yali egenda kuzikira mu kiseera ekyo kyennyini. Naye olukusasa bwe yalaba bw'ati ku mabbali ku mukono gwe gwa ddyo mu nsi abagenda okuzikirira, n'alaba Nuuwa ataali wamu n'ebikolwa bino eby'omulembe ogwo gwaliwo ebyagambisa Katonda nti nejjusiza lwaki nakola omuntu. Taata wange maama wange ndowooza owulira. Ku lwa Nuuwa n'agamba nti sorry, ngenda kubazikiriza amataba. Naye ekinagaana Nuuwa okufa ly'eryato. N'anoonya omuti ye mwennyini gwe yatonda. Omuti gugwo goferi muba okola embaawo weekolera eryato. Bwe kyali bwe kityo nkuwadde emyaka 10, nteesewo myaka 12. Ku lw'ogwe Nuuwa n'ennyumba yo abagwa singa ng'ensi yakomaawo era singa Mukama yateekawo ensi empya. Naye ku lwa Nuuwa bansi ensi n'ebeerawo. Nuuwa n'ayita mu mataba n'ajja n'azaala ng'alina abaana 3 be bavaamu ensi eno, Yafeesi, Kaamu ne Seemu. Owulira ensonga mwe muva ensi eno kaakati baana 3 bati bokka n'abaana n'emikisa gyabwe. Seemu yatwala omukisa ne Yafeesi yatwala omukisa, Kaamu n'atwala kikolimu. Befe Abafirika ndowooza ogenda nange. Seemu mwe muva Ibulayimu, Isirayiri n'abantu abalala abo eggwanga eryo. Yafeesi mwe muva abazungu, Ababulaaya n'ebirala byonna. Bannaffe baaweebwa omukisa, ffe tuli baddu baabwe n'okusonda ku lwaleero luno. Tuli baddu, tetulina ekyaffe kye tukola no ku nsi. Obufuzi buva eyo, amadiini gye gava, enyambala gyeva, engoye gye twambala yeva, buli muze gwonna, ebisyaga gye biva, endwadde za siriimu zino gye ziva, na buli kimu kyonna tekivaako baffe wano kugenda waabwe. Okujjako ekigenda ewaabwe byanyanja byaffe byebigenda ne Kabalagala. Mpuliramu ne Kabalagala aninnya ennyonyi n'agenda mu Bulaaya. Bannabaffe abali mu Bulaaya bakwatife eno tulya Kabalagala. Ate bamutuusa nga akaali musu. Balina engeri gye bamukuumamu. Ne basima bandale ennyonyi ne yeetiika mu migugu nga kya Kabalagala. Yagenda e Bulaaya. Naye e Bulaaya yeva emmotoka yeva engoye zetwambala, emmotoka zetuvulumbula ziva Bulaaya. Olabye ensonga eyo. Naye bulya Mukama yali ateesa eggwanga lino wadde lyakolimirwa. Ekikolimu kyali kigenda kuvaawo ng'omwana Katonda bwe yayagala ensi kati. Si Isirayiri yeeka. Bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omu yeeka. Buli muntu yenna amukkiriza oba wa Yafeesi oba wa Seemu oba wa Kaamu talina njawulo. Buli amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Bonna bamusembeza yabawa obuyinza kuyitibwa baana kati bavudde mu buntu kuba omuntu yalya omuntu n'alya. Naye kakati tuli baana mu Mukama waffe Isa Masiya. Awo ndowooza otegere kye ŋŋamba. Ku lwekyo abaagalwa, nzanyuse nnyo bannange, naye ennaku gye nnina yenjagala gwe Omunnayuganda awulire enjiri yano gye mbuulira. Tegeera nti ensi gy'oliko buli ekitandika mu nsi ekibi kye kigenda okutandika mu nsi. Musooke muwulire kakati ebiriwo mu nsi. Okusookera ku bantu ab'ebitiibwa betulowooza nti babitiibwa, sooka olabe emitawaana egiriyo bali kwejagana butwa.
so kulaba ekyo baradisi bali kubata kubawa butwa biki ebyengiriyo bali kulwanya mu parliament bali kukwatagana malokoli bavumagana mu lwatu amawulire gajjula buli kimu kyonna bavumagana nti president amponyira zizi ate n'ogamba nti bannange kino ndene buli omwali n'eddiini ebali n'eddiini agamba nti abavumi abatagala ba Luganda abavumi obuvumi si kibi olaba ensonga eyo mukwano gwange saagala weeriranye weesigule olowooza oti kubanga leero tunolokeza mu bugagga obugagga buli kutisa abantu badikudira obugagga ne batta abakazi ne batta abasajja ne batta abantu kale gwe okugula obutwa okutala RDC omuwa obutwa obwekaliro naye bwatyo n'abalala n'owaffe we namutumba bali kumuyiganya oba otegeeza ki awo enji ekusanze mugana wange muli mu bintu byammwe tulaba abantu naye munda mujjudde obubi muli sanduuku za bubi awo njagadde munnange okitegeere otambula ng'olowooza ng'oli muntu ovuga motoka oli mugagga olina ebisente byo naye omwoyo mufu mu maaso ga Katonda awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo alina okutandikira awo wakkiriza owulira okukkiriza kuva mu kuwulira nga nekyowulira kyekigambo ky'amasiya kubanga omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukivu nayatula n'akamwa ako okulokolebwa baba ne taato baba ne maama owulira kyenkugamba njogera naawe munauganda munnange okusooka kuyiwa omusoga ali gano mwidinga ali buli kantu wonawona erediyo negyetuuka namwe abali enakaseka muli kutuwuliza bulungi Joshua nenabagereka muli kutuwuliza bulungi manya Yusufu olaba ensonga eyo mwena muli kumpuliza bulungi abali ekirewe abali ebonda abali ejagusi mwena muli kumpulira kale kyeŋŋamba kyekino baganda bange ne bannyinaze buli ekinamera mu nsi tewali kinakijjawo kuba tewali nkumbi enaalima muddo ogwo tewali jambiya oba oluso olunasaawa bikula bukuzi bwe bikula ne bikunkumula ensigo ne byeyongera okumera awo ensi ekaddiye ng'ekyambalo ensi ezise naye Mukama lwaki agikuuma nga bwe yakuuma omulembe gwa Nuuwa yagumiikiriza Nuuwa amala okukola eryato myaka 12 ndowooza ogenda nange yagumiikiriza nakuluna ali kugumiikiza bugumiikiza toyinza kuwonaga kirungi ekiri mu nsi owulira nsonga babama babano abantu bali kulinya kugenda kubatta biki ebyo ebiriwo bwoke osoma amawulire buli lunaku nti Amerika yayokeza ensulo z'amafuta biki ebyo olaba ensonga eyo ndage ekirungi ekiri mu nsi muno kindage toyinza kutya twetoloza amaaso gogwo ndage obaani bapulezidenti bali ku bunkenke abali abantu baabwe bali kubavumba babayita ziizi ekyo n'ogamba otya bannanga baagalwa abampuliriza oyinza obutafayo ku ddoboozi lino naye luli bannaku lumu lwelyogera nga libwatuka nga laddu gwe ligaane gwebeera mu motoka ng'ovuma ng'ogeya beeraawo ng'oli olya ennyama gy'olya naye yali nsolo nnamu oba nnyonyi nnamu naye oli kugigaaya bwotyo bw'ogenda okugaayibwa n'omubi setaani awo olwekyo olwaleero njo nababuuza ekibuuzo kyange bannange kyendowooza nti kigumu okukiddamu omusalaba guliko abantu bameka nanyini omusalaba yaani kuliko ennukuta yaziwandika ye Piraato nga n'eddiini tewali ddiini n'emu eriwo n'akatono Piraato yagiwandika eddiini yaliwo yali abafalisaayo abasadukaayo n'abawandiisi abaatwala Mukama waffe wa Piraato abamuvunaana emisango 3 yeyita mwana wa Katonda yamenya sabbiiti ate agenda kumenya yeekaalu ekyo gyemisango egyatisa Mukama waffe Ndagamba nti egyo misango egyo naye egyo mugireta gyendi talina tteeka lyamenye lya gavumenti obanga byebyo wammwe buyo mu mutwala bo benyini bamutwala ndowooza ogenda nange olabye ndowooza muwula ekyenjogera mukwano gwange ensi eno eterekeddwa omuliro Mukama Katonda agenda okusula omuntu mu geyeena nga ajjudde ekirwi ng'abantu amatalo ne gajja ne gabasikiriza bonna Mukama yatunuulira ng'omuntu afa kikulimba Mukama ali kutunuulira ng'okaabira mu geyeena ovuma omulokozi ovuma gwe kyotaliwo akadiini ko wakakayingiramu kakati bannanga baagalwa seewuunya kubanga biro byankomera wabula munnange ng'oli mugezi weka ku lulwo wejjemu weka nga nze bwenawulira nzekka nali mwana muvubuka nali nkyali muvubuka naye bwenawulira enjiri saabandaala ebidiini binalimu na buli kyona kyona n'obuvubuka nembukasuka eri awo nenzalibwa omundo gwokubiri ng'ennaku 17 mwezi gwa 8 1963 saawa 11 ndowooza ogenda nange kyenkwagaliza naawe ntambudde amawanga ga buli ngeri
nakakali namawanga gengenda okutambula mu gengenda eyo abantu bangi mu nsi bali kuyayaana owange gyakungweno nganze bwembeera wano nempita bannange abali ebulaaya oba aliwa bajje tusinkane wano kakali nange bwentyo bwentambula ovulaba nga emirundi egimu mulaba nga siriwo wano lwaki tetutudde mukama agamba nti yangwako mangu kubanga engugu yange ekima abalonde emaze okusibibwa bamalayika beeteserese bengenda okujja nabo abagenda okusooza abantu bange abali abalamu n'abo abali babazuukidde mu ntaana owulira ndowooza ogenda nange taata wange maama wange gwampuliriza gwe beera mu ebyo naye entaana ekuli mu maaso entaana eri awo wooli entaana yiiyo ekulina onookola otya balina omukisa abafu abafiira mu mukama waffe Yesu Masiya ogenda kufiira mwani bwefuira mwoyo ate agenda ku musalaba atalina bulokozi erinnya lye teryava mu ggulu toyinza kulindaga ku lwekyo ab'emikwano mwenna lwaleero ngenda okwogerako simulaba kansome omwana ono kanete ekyawandiikibwa kino kyengenda okwogerako leero abantu kyebatudde ebbanga ddene nga batulekanira nakyo kyekino Matayo essula 16 olunyiri lwa 13 mpaka ku 2 leka omwana asesembule soma. Matayo 16 olunyiri lwa 13. Awo Isa bwe yajja ku njuyi ez'e Kaisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Wulira awo ndoza owulira genda nange mpolampola olwekyawandiikibwa kino mukama kyateese ku mutima gwange wuliriza bulungi nnyo obwegendereza. Damu. Awo Isa bwe yajja ku njuyi ez'e Kaisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba ng'omu ku bannabbi. Kubanga omwoyo gw'abannabbi abo bayogeddeko bwe gwali ku mukama waffe guli gwayika ku ye olunaku lyabatizibwa ng'ava mu mazzi. Bwe yava mu mazzi omwoyo omutukuvu n'akka ku ye ng'ejjiba eddoboozi neriva mu ggulu nti oyo ye mwana wange gwe njagala oyo. Eddoboozi lyayogera na mukama wange Isa ISA. Ndowooza ogenda nange okiwulira ekigambo ekyo otegere kyeŋŋamba kubanga abantu yababuuza abantu bano anti mwebabeeramu omwana w'omuntu ngaano kale bampita batya bamuyita batya kaddemu kabanoge. Wuliriza ndowooza kabaleka kuyiseeko ate nga sikyagala. Awo Isa bwe yajja ku njuyi ez'e Kaisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba ng'omu ku bannabbi. N'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Olabye ensonga eyo wuliriza bulungi. Simoni Petero yeyasandiika n'addamu n'agamba nti asoma ekivubi kye yalonda obulonzi bali bokka alina abatume be bokka. Kisa kyatuuka mukama waffe yali mu nkuŋŋaano ze nnyingi ezirimu abantu bonna, ezirimu abakulembeze b'amadiini n'ezirimu abatume n'abamu ku bo yatambulanga luusi n'atambula n'abatume 3 oba 4 oba 4 bona nga buli bantu wagenda alina obubaka bw'ekiseera ekyo bukyaba alimu. 16. Simoni Petero n'addamu n'agamba nti gwe Masiya omwana wa Katonda omulamu. Kaddemu. Simoni Petero n'addamu n'agamba nti gwe Masiya omwana wa Katonda omulamu. Okiwulira ekigambo ekyo? Gwe Masiya omwana wa Katonda omulamu. Bulijjo kyembuuza ningamba banange kiri Yesu Masiya oba Isa Masiya? Awo we wali mukwano gwange ng'ogenda okuwuliriza ku lunaku lw'omusango omusajja avumye kale mukama waffe n'amuyita amuyise nti Isa wamwekireko kitalimu makulu. Mpulire nga nesisiwala zenna naye nga si kikikulu. Hapana, abavumi abatagundi abazadde baabwe basoma bitabo bino ebiva eri mu nsi eva eddiini yaabwe asoma busomi wano. Ovumye ddala omulokozi omuvumye naye yakufiirira. Soma 17. namulwe 16. Naye ggwe Simoni Petero n'addamu n'agamba nti gwe Masiya omwana wa Katonda omulamu. Isa n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni Bayona
kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu. Nange nkugamba nti gwe Petero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu, kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululibwa mu ggulu. Awo n'akuutira abayigirizwa be baleme okubuulirako omuntu nti ye Masiya. N'akweka akagamba ako kanono kengenda okwogerako leero. Abantu bangi boogedde ebintu bingi, amadini googedde ebintu bingi. Owulira ensonga eyo? Omwana w'omuntu bamuyitaani? Bano abatume ne bagamba abantu tebafuna kuva mu bantu eri. Abamu bamuyita Eriya, abamu Yeremiya, abamwani oba ng'omu ku bannabbi. Owulira ensonga eyo? Olunalyoka abakyukira tinaye mwe mumuyita mutya. Kino Petero ekitaasomako, ekitaagendako, ekitamanyi n'amateeka, ekitaagendako mu gundi mu Tawuleeti tikyaliyo. Kimanyi bya nnyanja, kivubi. Mangu ago olwokubanga omwoyo yakigwako amangu ago nti gwe Masiya, omwana wa Katonda omulamu. Ndowooza ogenda nange, gwe Masiya, omwana wa Katonda omulamu. Eddiini endala bagamba nti Jesus, no, Kristo, Tulututo. Owulira ensonga eyo? Gwe Masiya, omwana wa Katonda omulamu. Owulira kyogamba? Kakati wulira Mukama waffe ne yeewuunya n'agamba nti taata wange nga oli mulungi, obiikulidde ekisajja kino, kibiikulidde ekintu eky'omuwendo kino. Agambye ate olunyiro lw'17. Isa n'addamu n'amugamba nti atya, olina omukisa Simooni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu. olina omukisa Simooni Petero, mutabani wa Yona. Mutabani wa Yona. Yona yali ani? Owulira ensonga eyo? Omubiri n'omusaayi teguyinza kutegeera Isa Masiya. Nedda, bamanyi bino ebifaanana n'abantu. Isa Masiya kyama kya Katonda, kyakubiikulirwa. Pawulo kyava agamba Abefeso abaali abakafeeri abatamenangako kanula nga basinza ba Katonda, basinza ba lubaale, naye byalaba nga bakkiriza Isa Masiya okumulokozi waabwe, buli bw'abawandiikira ebbaluwa. Bwe ndabye ebintu ebyo byonna bye muli kutambuliramu byonna, kyenva sirekaayo mulya Pawulo. Olwo n'ayogera bw'ati, musibe ali mu kkomera. Njagala ekyo kitegeere, musibe ali mu kkomera. Kyenva sirekaayo kubasabira Katonda kitaawe wa Mukama waffe Isa Masiya abawe, buli akagamba ako, abawe omwoyo gw'amagezi. Sigagana ga blackboard, nedda ago gansi. Abantu mwe balinga batingana, bakolaganako ebyambyone, naye ngamba amagezi mu kutya Mukama, amagezi ago mwe gasookera. Ndowooza ogenda nange otegere kye nkugamba. N'okwokubiikulirwa toyinza kundaga ku nsi kuno ssomero lya kubiikulirwa lindaga liruddawa. Ondage college nti yino college eyeyigiriza ebikula, okubiikula kuva eri Katonda yekka. Olaba ensonga eyo? Agambye nti omubiri n'omusaayi tibyakubiikulya kino okujja ku Kitange ali mu ggulu. Ndowooza ogenda nange. Ffenna bwe tuto tulinga Peetero, tubiikulirwa bubiikulirwa. Abantu basooka na Bayibuli eno ya Isa Masiya yasooka no mu Uganda. Omusajja oli gy'avumye. Owulira ensonga eyo? Twasooka, ndowooza ogenda nange. Tegeera ekigambo ekyo. Naye abantu tebabiikulirwa, kyavaamu ne boonona Bayibuli ate ne bateekamu erinnya liri lye baagala bo bennyini. Mukama waffe liyalanga. Najja mu linnya Kitange naye temusembeza. Omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe, oyo gwe mulikkiriza. Kyova olaba nga ku musalaba tusangako abantu babiri. Nannyini musalaba ogwo y'ani? Pawulo agambye nti be balabe b'omusalaba gwa Mukama waffe Isa Masiya be baateekako akafaananyi ako, ne bateekako n'erinnya ettalino. Nange ennukuta zikyagaanindeko. Newandibadde ya paapa, newandibadde musalaba gwani, wadde empeta eriko ayi. Bwe bagezaako okugyako ayi awo, ladde okukubirawo era n'ofa. Njagala ekyo kitegeere, kubanga Mukama yakirekawo ng'obujulizi. Ndowooza otegedde kye ŋŋamba. Omubiri n'omusaayi, Peetero nga toyinza kutegeera gwe n'akatono. Ogwo omubiri gwagala nnyo okulya ebyennyanja, olowooza mu byannyanja. Olabye ensonga eyo? N'omusaayi gwo Adamu oli eyalya, wali oli mu ntumbwe ze, okujjako Kitange ali mu ggulu.
yoyo Pawulo gwagambye nti kyenva sirikayo kubasabira Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Masihi abawe omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubikulirwa mu kumutegeera ye. Abantu boogera bamutegeera nedda. Bulijjo kyembuuza ne ngamba mu Uganda. Mu Uganda mu Bayibuli y'Oluganda ziri bbiri. Katubuuze lwaki ziri bbiri, Bayibuli ziri bbiri. Bwe mbuuza ekigambo ekyo toyinza kuntegeeza, sebangako omuntu antegeeza nti Bayibuli ekyo ziba zibe bbiri. Kye kino